Mira. Congratulations. Thank you. So kotubulira onako olwaleero tuli kuki officially? Kappa officially yesterday switching from tough music to Kappa Ivan management stroke baddest ya Arafat. Yeah. Kyekiriwo mu deal. Deal wazze otyo gifuna. Well, kakati kandabe ntandikirewa this very year, is it this very year? Mainerabira mangu nafuna accident. So mukufuna accident nafuna ebyantukako nene manager yafuna ebyamutukako. So nzize nga nchogera mu media nti manager ya accident yamuleka glasses mu kifuba. So ekyo kitegeeza nti he needs a lot of time to heal, yetaaga space. Oshegera so time etuuse nga health esinga omulimu. Oshegera so he recommended Kappa Ivan management nangamba banno be bagenda okusobola baganda bange bajja kusobola ate basobola nnyo. So that is how the deal came about. So I'm working now officially with Kappa management. Ayagala Kappa mucha business kyonna. Kappa Ivan Arafati baddest. Awe tuli. Tough ebadde eremereddwa lwakuba nti n'ebyobulamu bibadde biwasening oba era emirimu gyali gyagizitowako. Bwogamba bwotyo mba sikutegeera because it's because of tough that I am here. I am where I am. Oshegera so binafuye olw'ensonga sagala kukozesa kigambo binafuye naye omukulu akulembera that's Mandu. He is sick. Oshegera ino genda ku operation ayina giraasi mu kifuba balina zijjamu ye yennyini health deteriorating obudde bwalina okuteekayo mu bimanyi eby'endongo dda wano eri bano kubira gundi kebera ku gundi takyasobola bimumenya. So basically asobola okubeerawo n'ayambako abatandika. I think yangambe he's still present for artists who want to start. Nti gwagala kutandika nyambako branding nyambako tereza wali naye bino ebya long run tusayininga emyaka 5-10. I don't think Tough is still in the same position to do that because CEO health wise tasobola bintu bya long tachasobola bintu bya long run. So that is what is happening. And so I am crossing to work with this other bigger management to give him space to heal and they probably pursue something else. I'm not sure. Tough over the shareholder. The shares was it say over? Kati ebyo katubireke bibere personal. Yeah, we discussed it and finding how to work out and how to deal with everything. So chindekere. Oba eno transfer nga olaba abazanyi nti bankuguza okuvayo na gyewavudde mwenna ne bakugulira mu kubanga ne wano wetuli Mandu waali. Ekibuuzo kyombuuza kifaanagana ne kyosoosa okumbuuza era ogezaako kunzizisaamu ansa gye nva okuddamu. So it's not what you're calling it, it is what I have told you. It's all of it is about the health. Contract ene efaanana etya ya Kappa Ivan stroke baddest? Contract yange ennyumira era yannyumidde era najagadde era ngenda gitambulirako tugikole gwofaaki ne contract yange. Gwerinda ndongo mpozi ne information gye nkuwadde nti weetaaga Kappa ow'okkubira omutegedde. That is Kappa Ivan. Information yonna the details. Era tetufune nga bitu byabasena butter bleach. Anti kyenvudde nkugamba nti nze yange eri fine. It is fine. I signed what I understand and what I'm ready to work with. Yanze simanyi bwe basayininga abaana abo nenze bambugumyako nasomye ebintu byange nendaba nga mpitawo binkolera byonna nga it's comfortable to work with him. So I'm going to work. What is your main focus nga ogenze mba baddest ne wa Kappa Ivan? This is a business. It's a business tuli mukola. So if I am switching from here to here it means that njagala endongo yeeyongerayo saagala chikomewe china koma saagala chikome wano because Mandu is not okay. No, it has to go ahead. And so yenyini ya advising ananga, you know what Kappa, I think I'm going to talk to my brother Kama. Akusobola bintu bya long run. Oshegera nkutadde you know now you're strong enough. As I was I can start somebody ne muyambako na agena asimbula na ebine bya beera okatugobe endongo. It's no longer past. Because ababiri bojoininze bombi falling out never artists different artists and at a time ngane court case ekyagenda maso mu Kappa management. How are you going to deal with that pressure also? Well, that is for Kappa to deal with. It's not for mine to deal with. And me, pressure does not do anything on me. But case on my pressure nkoleko. It is a cocktail of drugs. Katulinde tulabe cocktail kyena later. Let's see what the cocktail will bring. The answer jensolo kuwa tutulinde saga maize sikolera nnyo kubyakusubiza nti mulinde tebali kino. No, sit home and wait for what is coming. Abamanyi bakimanyi
eziriwa allegation. There are allegations everywhere about everything. So bwe baba babiragalagala bulamu bwabwe ye biragalagala ki tobiyigegwe ebiriwa enjaganga ki because marijuana is legal nebikola biri legal so simanyi kye mwogerako byonna biri legal your career tunalabira eyo ekinaaba kizze naye nga kyemmanyi nti right now fenna tuli ku mulamwa so tunalabira eyo I'm here to work, I'm here for business. I'm sure you've heard about business and how businesses do act, or how people deal with businesses. Ekyo tekingana kutwala muntu mulungi kuba gwe wamutadde if nze ngenda mufunamu gwe ng'ogenze. That's not my business. That's not my business at all. Sayinize muyimbi oba mukyala wawe oba kuba etteke mu kutu si tteke mu kutu mukwano nazze kola. I'm here to work. Ate mba siri mistaken abaami abo balina abantu baabwe tebalina ate era nange nina abantu bange so I'm here to work. Well, kama Ivan management tumanyi erimu abayimbi nga Opa Fambo, Nisenre, gwe mukyala alimu wekka. Mu management eno mulimu Kappa kati na Nisenre bokka. Yeah. Opa Fambo wali presence Opa Fambo. Awo wennyini kama wajja okugira mu mubuuze. Nabagambye the only part of my business is where I lie. Right now, the only information je nina ate nga manyi entuufu tuli babiri. That's Miss Henry and Kappa Kat. Contract ya banga ki? Anko, contract yange. Lwaki oyagala okumbalira? Ya myaka 3. Okay, wagendedde mu contract eno ne ba manager abakabi babiri. Wabadde omaze okwogera ebigambo ku concert ya mwana wa Martha Mukisa. Yabadde stunt ya nga mwagala. Give me tugenderawo. Gwe waliwo abantu abamu nga ye attention yasinga giwa byenjogera, omulala attention gasinga giwa byennyimba, omulala attention gasinga giwa kyenyambadde, omulala attention gasinga giwa kyonna. So gwe yiyo ndabye weeri era tusiima at least yogimpadde attention. Contract yena ani yakuyambyemu okuyisaamu amaaso kubanga abayimbi tegambe kate mwasoma obutasoma namwe temwawukana. Nze saasoma abayimbi I went through my contract legally. Abanyambyeko babaddewo my team. I have a lawyer. Bonna banyambyeko kyensobola bagamba this thing is valid and it's so legal and it's comfortable. Naye bagikutunuza mu contract gye ntuddeko munaye tosobola kutaddiirwa. It's a good deal. Tuddeyo katono waliwo wa Martha Mukisa. Sawa zino, are you happy? Nobody's ever happy. Nobody's happy for someone's failure. I never ever said that because in Chogede, because nali nchilabanga chija, I was gonna be happy. The fact that I talked about it was I wanted her not to even go into it. That was the intention. I didn't want her to go into it because I didn't want this to happen. So nobody's ever happy. Nobody's happy. So akubeera happy kubanga oli alemereddwa. Omwana abadde ki? Nzaalibwa muntu. Kappa yeeyina music esobola okukuba ewantu wonna. Obudde buno. Omwana ono ekizibu gobero embuuza ye esalirawo bangi. Naye by the way my concert is coming up. Ntunuddemu n'empimamu n'eŋŋamba kantereze ensobi ezaakoleddwa. Very soon tugenda kuba tucommunicatinga. Ogenda after bino byonna gwe kye wayizeemu. Oyiga n'opiikinga n'ogamba naye omanyi. Kantereze ensobi ze nalaba ku oli nsobola nze ate ozikola the right way. And we make it Chiche wayizeemu. Anko tereera. Nkuba. Chiche wayizeemu bino byonna. I think most times it's cute to take time. Oba ekyakyinsobola commenting nti oba teyalanze. I think it's when you want to do something, be extremely ready. Yeah. I think Martha could do it, but she was not ready. Asobola kikola naye teyabadde ready. Team teyabadde ready. Kwega Dancall yadde tawera bulungi kati. Wewuka we wavudde obuzibu. Martha is a very good artist. Nze omwana mwagala ayimba kayimba kasango nkaagala. Ninda bulala. Tough contributing kinene ku music career yo. Music yonna catalog ozze naye no bagisigningiddemu eri etya? I think it was signed. Yes, we did. Did we? I don't know. I don't remember that part. I don't want you to be asking me about the contract because that is my part to agree with. It is your property. Yeah, it is exactly. So it's Changi. I think the basic. No. I think focus bagiteke ku what we are going to deliver. Oshegera to about the communication they need that now it has crossed munetaga kubira ono labono. The next part they need to do is to wait for the music and what else I am supposed to bring out to them. So sibatwala mu kitanda jensula. Management kirungi nnyo neraba ne kunsubi omuyimbi zakola. Yeah, it's okay. Enkunamyo n'ennyambala embi.
Crazy. Continue. Bayagenda kugulirako ku ngoye Magando. Engoye baziguze dda, empanvu baziguze ndi eri ntema lumu ku lumu. Kwegamba tujja terera, tujja kwatagana tusaale magana. Ntema we bazaawo tujja kwatagana. So Abanyarwanda bategereje nti n'obudde buno oliwa Kama Ivan essaawa zino ng'onoonya Kappa Cat ali under Kama Ivan management, that is the untouchable. Omuli baddest Arafat. Onoonya Arafa, onoonya Kama. Yeah. Ekyo ndooza nkiklarifyinze nnyo. Baani nga tuko inaavuga nga bakubiddwa bombi. Crazy onumiriddwako by the way nkusiimye bambi onumiriddwako naye tofaayo business ejja kutambula bulungi. Ne bwakubwa ajja kukwata. Alina right. Congratulations. Kale, thank you darling. Okay, tukyaddayo wali wa masa. Join the tour. Ebibi bituukirira. Anti ebyo na Uganda twagala nnyo okwesiba ku bintu ebibi. Bulijjo n'ebirungi ebigenda otuukirira mbyogerako nga temubiraba. I talk about everything, anything. Ne mu choosing where you focus. So it's not being a prophet of doom. Ensonga mwenna mwali mugiraba era nga mukimanyi mulimu ebituli. Naye nga mutyawo kitegeera so. Abantu betuweereza bamuweereza bagamba nti omukyala Martha Mukisa wayogera ne bituukirira but bagamba nti gwe naye mufaanagana musically ate naawe olinayo concert gy'ogamba nti gyogera okutegeka bwe kiri kiti eyo naawe tetubeere mu miwoobe ne maziga. Ekibuuzo kye kiriwa? Ogambye tufaanagana then blah blah then I didn't get the question. Mwenna endongo gye muyina efaanagana. Tefaanagana naye genda mu maaso. Numbers ze muyina eza music zifaanagana. Tezifaanagana genda mu maaso. Tezifaanagana mukwano. Naye ate buli omu ali entitled to their perception. So nga bwe nagambye kirungi nnyo labira ku nsobi n'otereeza. I think with the examples that have just happened around me, asisuubira nsobi ku side yange. Bwensobi kyo gy'owalabye gy'ogenda otereeza. Ate naawe nkuddire mu mwana ono abadde kyoli munnamawulire ate obibuuza nze nga gwe wabaddeyo. Gwe alina okuŋŋamba nti nno obutebe bwadde bwa white. Wayize. Kikyo wayize. Nsinze nja kwesa obutebe bwa black. Tubadde tusabako ku copy ya contract ewatali nani disclose. Case. Ngenda kwogera n'abakulu tulabe oba ogyetaaga oba temugyetaaga. Percentage eri etya? Yaki. Anti ebyo byonna biri mu contract so nja kupimamu oba ogyetaaga oba tokyetaaga. Naye nga mbadde nsaba tugifulabeko wefaanana. Ngenda kwogera nabo. Ngenda kwogera nabo kasita osabye kati kanzireyo abakulu mbatuuze mbagambe tugimuwe oba tebimukwatako. I have a management. With any information that is going to come from UWQ, UPC, UQZ, what, they can always contact my management. And if they want me involved, nebogera ni Kama oba nebogera ni Arafat, they'll let me know whether we need to be part or not. Ekyo nekitegeeza ki? Nti Kenzo si ye manager wange, Kenzo si ye Kama, Kenzo si ye Araf. Ate ngamba kugamba nti if I have a management, kitegeeza nti buli kituuke wange kisooka wa management. So if they can contact them and they want me to be part, I'll definitely join. If Kama says or Arafat says, we need this. Bino ebintu si bya kumala gatomera buli kimu ogenda obeeremu. Manyi oba okyetaaga oba tokyetaaga. Sometimes si kuwuuba buteeteeyi. Yeah. Ate nga tobulina. N'obupaale byonna ebibaawo. Toyansi. Ate gw'otuuse ddi. Emiwoobe ne maziga. Ekibuuzo kye kiriwa? Ogambye tufaanagana. Mufaanagana, yes. Endongo. Mwenna endongo gye muyina efaanagana. Numbers ze muyina eza music zifaanagana. Baga nti muyina awo ndongo. Tezifaanagana mukwano. Naye ate buli omu ali entitled to their perception. So nga bwe nagambye kirungi nnyo labira ku nsobi n'otereeza. I think with the examples that have just happened around me, sisuubira nsobi ku side yange. Bwensobi ekyo gy'owalabye gy'ogenda otereeza. Ate naawe nkuddire mu mwana ono abadde kyoli munnamawulire ate obibuuza nze nga gwe wabaddeyo. Gwe alina okuŋŋamba nti nno obutebe bwadde bwa white. Ogambe wayize. Kikyo wayize. Nsinze nja kwesa obutebe bwa black. Tubadde tusabako ku copy ya contract ewatali nani disclose. Case. Ngenda kwogera n'abakulu tulabe oba ogyetaaga oba temugyetaaga. Percentage eri etya? Yaki. Anti ebyo byonna biri mu contract so nja kupimamu oba okyetaaga oba tokyetaaga. Naye nga mbadde nsaba tugifulabeko wefaanana. Ngenda kwogera nabo. Ngenda kwogera nabo kasita osabye kati kanzireyo abakulu mbatuuze mbagambe tugimuwe oba tebimukwatako. Tusaba one on one ffe.
olowooza kya Uganda Musician Federation because kirabika baakutadde ebbali. I have a management. With any information that is going to come from UWQ, UPC, UQZ, what, they can always contact my management. And if they want me involved, Nebogira ni Kama or Nebogira ni Arafat, they'll let me know whether we need to be part or not. Ekyo nekitegeeza ki nti Kenzo siye manager wange, Kenzo siye Kama, Kenzo siye Araf. Ate nga nva kugamba nti if I have a management, kitegeeza nti buli kituuke wange kisooka wa management. So if they can contact them and they want me to be part, I'll definitely join. If Kama says or Arafat says, we need this. Bino ebintu si byakumala gatomera buli kimu ogenda obeeremu manyi oba okyetaaga oba tokyetaaga sometimes sikuwuuba buteeteeyi. Yeah. Nga tobulina. Mabupaali byonna ebibaawo. Ate bw'otuuse ddi Olwo era njagala tandikirawo. Mbadde nsaba tukole one on one. Tukole buli omu akole.